Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lwaleero nzize nammwe abakyala bamaama abalina abaana abawala ddala omwana omuwala oyo ng'ayingidde emyaka egyo egy'obuvubuka myaka 10 kudda waggulu. Njagadde njogereko naawe wamu ne bano abaana okutandika ddala ku myaka 2 paka okudda waggulu. Maama oba mmwe abakyala kusingira ddala muvunaanyizibwa ku baana bano abawala naddala mu nsonga ezo ez'okubabuulirira ez'okubateekateeka. Mu luwummula luno nfunye nnyo okusoomoozebwa, nfunye nnyo abaana abato abeetaaga eddagala eryo eryakasu. Omanyi ennaku zino amasimu kati abaana abo balina amasimu myaka 13 14 balina amasimu kyokka balina okusoomoozebwa okw'amaanyi ng'ekisookera ddala kyekyakasu okubeera nga bawunya kavubuka akasu ako oba ekisu ekyo. Ekyamazima ekisu ekyo si kirungi, n'olwekyo mulina okuteekateeka abaana bammwe abawala ate era n'ekirala mubeere nga mubafunira ku ddagala. Ngenda babulira ku ddagala eryo erigenda obbayamba ku nsonga eyo ey'akavubuka oba akasu ako abaana abo ke bawunya abawala. Eddagala lino lijja kuba libayambako mwe bamaama mwe mulina okulinoonyeza abaana bano. Tunuulidde nnyo bawala kuba bensinze okufuna. Osobola okulaba omwana omuwala mu kkubo ng'ali mu myaka nga 15 14 naye ng'atambula alya ekikajjo mu kkubo. Kimanye nti omwana oyo muba temwamubuulirira, taba mubuulirire, aba yeetaaga kuyamba. N'olwekyo mugezeeko okulaba ng'abaana abo myaka 2 okudda waggulu mubatunuulize nnyo ekintu ekyo. Wadde wakolinawo omukozi naye gamba omukozi oyo omwana oyo abeere ng'amufaako. Omwana aleme kukula bw'atyo abeera ajja kukusumbuwa ng'akuze. Abaana abo abawala mubatunuulire nnyo ku nsonga eyo. Waba alina kyagenda okulya alye ng'akkakkanye wansi. Tokkiriza mwana kulya ng'atambula, tokkiriza mwana kulya ng'ayimiridde. Bye bintu ebisookerwako ddala by'olina okubuulirira omwana wo ng'akula. Ekyo bwe kiba kiwedde njagala mbabulire ku ddagala munoonyeze ku baana bammwe abawala abo abavubuse, bwebanoonyeze ku ddagala eribayamba okubaggyako akasu ako ke tuyita kavubuka. Beera ng'omufunira ke tuyita akafugankande. Akafugankande afune bukola n'obutititi ateeke mu bbaafu, afune ebbombo, ku bbombo aggyeko obwo obulanda obwo abuggyeko nalyo tugatte mu bbaafu. Afune omululuuza, ebikoola by'omululuuza nabyo bigatte mu bbaafu. Ofune makaayi w'oku ttale naye mufune muteeke mu bbaafu. Afune n'akalaaza ke bayita akalaaza. Afune akalaaza konna oba kabumuli bwa white oba bwa bbululu tekirina buzibu. Afune akalaaza kaba asobodde okufuna nako kagatte mu bbaafu. Eddagala eryo muligatte wamu bulungi, muteeke amazzi mu bbaafu ayenge, bw'amala agende alinaabe. Si kweyira bweyizi, anaabire ddala abeere ng'alikuuta mu bifo ebyo ebivaamu akasu akatali kalungi okugeza nga mu nkwawa, wansi mu mbataanya, mu magulu. Alinaabe bulungi, alitawaaze asobole okugoba akasu ako akabi ke tuyita kavubuka. Babeere nga balinaabe nga baliddiŋŋana. Nabagamba bw'oba obuulirira omwana oyo, ekisooka bw'oba olina abawala nga bawerako, kikulu nnyo obuulirira omu. Kiba kiyambako. Bw'onaababuulira wamu abamu tebajja bitwala nga kikulu. So bw'obuulirirako omu n'omanya nti okutteko omu ne mudda mu kisenge oba n'ofunawo odda ewalungi n'obeera ng'omubuulira ebigambo ebyo eby'enjawulo, omwana oyo abeera ajja kuwulira bulungi nnyo. Tolinda mwana kuzza misango kutandika kumubuulirira. Bw'onaamulinda okuzza emisango otandika okumubuulirira tagenda bitwala nga nsonga, ajja kumanya nti oli musunguwavu ky'oba omugamba ebigambo ebyo. Ekirala abaana abo babeere mikwano gyammwe. Omwana abeere nga talina kyakukweka, omubuulirire. Omwana omuwala waasuna amabeere bino aba takyabikola, omubuulire. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbabuulira muyambe abaana bammwe. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.